Tufunye accident katugenda ku airport nawe tugenda okupikingayo emotoka eganya okusiba mazima ku State House, so evudde ku kkubo nekkirira nekoona omuti ekonye posta bino ebipande binene billboards ezinene ekonye wansi mu maaso eweddewo mazima sawa zino nga zakayingira 7 evudde ku kkubo negenda nekuba. So tubadde mbabiri ne camera person wange Professor Kayidde then nange ndoza mulaba n'ekifuba mpulira obulumi bw'amaanyi nnyo. Kale nze Sonko Muhammad omukutuguta nti kwe tuli wano tuli ku luguudo lugenda Entebbe. Bw'oba ova eno ngodda side eno katuli ku luguudo oludda Entebbe, so ogeze kolaga akapande kaneeno Entebbe otulaba Golf Course Lane, Kampala Road. So Entebbe tugenda ku kisaawe Entebbe International Airport okupika client wa fomu naye twagala tuyimirireko ko wane eddakiika tukole okujjo ekijjukizo tukiyite bwe tutyo nga twejjukanya omwezi gwali gwakune naku z'omwezi ali 29 esawa zaali 6 ez'ekiro bwe twali tugenda ku kisaawe Entebbe okupikinga client omu mwana yali akolera amabanga g'Abawarabu ng'akomyewo yatubuukinga tugende tumukime then nenkera twalinayo mulago tulina okukimalira akawungeezi emmotoka bwe yatulemerera wano n'eryoka efuluma ekkubo lino tulunzaako sayidi za wano twava sayidi eno bwe tutinga tujja ebitala byajja bitutadde ne tukirira naye bwe twatuuka mu kitundu kino amazima agaaliwo amaanyi g'otulo gaali mangi ne tulyoka tuva ku kkubo nga olabe ekkona nti ly'amaanyi ne tulyoka tukkirira wano kati emmotoka gye twali mu kyakika kya Spasiyo bwe yafuluma ekkubo n'ejja sayidi wano emmotoka yasibiira ku poolo eno gy'olaba eya billboard n'egikuba webba awo yayimirira wano era okugenda okubanga badda bwe batyengulu nga wallahi tumaze tutuuka ku poolo nga tugikonye ekituufu emmotoka yaggwawo yonna. Kamera person wange Professor Kayidde ye yafuna obuzibu obutagambika era yali afiiriddewo ku sport naye wano ku sayidi eno Allah yanyamba nansimatula kati so tutambula nga tukkirira tuzze ntuganga tuyimireko wano just katini nnyo tulabe embeera nga bweri wano waliwo bannayibba abali basula sayidi eno era yababulira ekibwatuka gye baavaayo. Allah yatusema tusanu twamisinga transformer eno kubanga abalwa abeera mu kino kino batugamba singa twayingira transformer eno awo obulamu bwali bugenda okubanga busigala olw'ensonga transformer gaba amasanyalaze agawedde emirimu. So twayimirira ku post eyo bwe twapozingira bwe tuti nyagadde nkole nga neyongerako ekyemmanga olw'ensonga no ndi kumpi ne State House ndaba abasirikale abatambula salire nga akanyongera ekyemmanga bamanye nti siri ku State House yaabwe ndi side eno. So twagale tuyimiremu muko wane eno just for a while okongera okwebaza Mukama Katonda kuba twamala akaseera akawerako obulamu bwo bwalinga nga obwali bugenze. Twebaza Katonda tetwakoona dduuka lya muntu kulyonoona, tetwakoona mmotoka ndala kugyonoona, tetwakoona muntu munnaffe omulala mumenya magulu na kumutta, wabula twasibira ku poolo eno wane eno ne tujjanjabibwa tetwafuna internal bleeding wadde okumenyeka munda mu kifuba ne tuwona era ne tuddamu kubanga tukakalabya emirimu. N'olwaleero tuli mu kkubo tugenda ku kisaawe Entebbe kubanga tupikinga client waffe omulala. So oba oyagadde okutambula osobola okutambula naffe ku namba y'essimu 0706 7747229 oba ennamba 0782952155. Kale nze Sonko Muhammad Professor Kayidde yali emabega wa kamera katuyengere ku kisaawe Entebbe tulaba ate kyo kyekiriyo ne client waffe tugenda okuba ate nga tupikingayo olunaku olwaleero. Kale munegatteko tupakinze wano n'emmotoka gye tukozesa ennaku zino tulina emmotoka ez'enjawulo ne tulinamuko enengazi y'ekika kya Wish. So tugikozesa etubanga tunakima abantu abawerako oba ebintu ebiwerako oba gwali nga ngadde tukikime ne family yo oyagala Sonko jangu ne maama wange oba n'abaana bange babiri ku kisaawe mujje mu nkime bapikinge mu area gundi oba bakusange boyogerere oba ku Northern Bypass mujje mubeera ate nga mu nkimayo ku kisaawe Entebbe. Tusobola okukima mu ngeri za njawulo privately oba okukimira ku kamera bw'obeera ng'okyagadde osigaze ekijjukizo nagenda nenkuba ekyeyo Sonko ye yankima nenyumya olugendo lwange olw'ekyeyo tukikola oba yagadde privately era tusobola okukikola privately nga tukozesa emmotoka efaanaganako ng'eno oba Noah oba entonotono. Kale nze Sonko Muhammad katweyongereyo. Tuli ku kisaawe twabagamye tujja ku kisaawe Entebbe okupikinga client waffe olunaku olwaleero. So wano wendi ndi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bagita Entebbe International Airport. Ino tuuka ssaawa 7:30 nze natuuseewo dda bw'obanga obuukinze nange nzigenda okuweera bw'ojja 7 nze 6 mba ntuuse bw'ojja 8 nze 7 mba ntuuse because abalina okuwelcoming omuntu agenda ewala nsobola okutwala n'ofuna ebyokulya
bulungi nnyo ne mala nenkongerayo ayagala okuwumulamu sobola okufunirewo okuwumulamuuko n'owumulamu ne oba oyagaddeko ebaka wenkeera tutandika olugendo mwabagenda ewala simanyi palisa Mbaale Mbalala eyo weewati yona tutuukayo buli mmotoka weetuuka nsobola okutuusaayo oyinza obba oyina omuntu ogwoyagala nzije nkupiikinge naye era nsobola okukikola najja nansange bweyogerere oba nengenda mupiikinga gyali ne muleeta ne mbakima ne mbatwala ewaka kisobokera ddala airport pickups enamba yange weeri awo gy'olaba wetambula 0706474729 oba 0778295555 njagala mbalage sayidi eno tunula sayidi eno olabe wano waliwo arrival abantu abakomawo bonna wano webafulumira aludde okujja ku kisaawe oba gwe yagenda nga mu bbanga lya mwaka nga gumu emabega wano baggulawo sayidi empya gye mufulumira luli mwafulumiranga eri sayidi eri ewalala ne kati byakyukamu mulina okufulumira wano so wano we balina balindira abaagalwa abamwe nojja ne bakuwa akamuli ne bakuba endulu happy birthday ne ziyimbibwa ti happy birthday to you okomyewo mu Uganda simanyi bakenyimbe katuufu kati so nange wano wendi wenidde client wange so Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10